babadde bambuuza mu story yo omwami nga tetumuwulira aliwa mu mboozi eno. Omwami wange gyali era nejjo yaze nannambulako. Sijja kulimba nsi nti siina mwami ng'ate nina abaana ate sisobola muwayira nti yansuulawo. Tekisoboka. Tubadde bumu mu bulamu buno bwonna era abadde atulabirira bulungi nga famire ye naye ensi eno etaataagana okufuula atakyalina buvunaanyizibwa eri bantu bo. Nnema asooka kumenya Busega ku lw'Emitiyana abo abantu abaali bakolera awaawo nga buvudde kapaaka y'omu ku mwami wange awo yali akolera ne bamumenya ne tutuulanga abafumbo ne twegumya ntugamba kasita tulina emizigo onoogenda n'oyiiya akatono tunatetenkanyako okulya wano tujjewo sukulu fees. Bwe yajja etambula Nemange ejja emenya ate neetuuka mu Lubigi nayo n'amaka neegamenya n'emizigo gy'abapangisa n'egimenya. Kati awo nga abafumbo nga tulina okwawukana. Eno mu Lusanja gye nadda wa famire ne mama waffe waali buba buko. Kati nga tulina kwawukana awo ye n'afuna abamusuza nanga ate nenzija n'ensula eno mu famire yange. Naye nga tansuuliridde ekyo ekitono ky'abaafunye akireeta ne tutetenkanya kubeera nakati munsanze nkyayimiridde. So singa abatasobodde funayo kawunga ka muwogo kaleeta osanga mwalisanze twafa dda naye tubadde tukyaliwo. Naye lwakuba nti kati emirimu egiba giweddewo nga famire yo nnene oba tokyasobola giwa buyambi bwe waali giwadde. Tubeebaza support yonna gye muwadde abantu ab'omu Kiteeza abafunye obuzibu olw'enjega y'akasasiro yabagwiridde era bangi ku bo bambi n'obulamu ne baba nga ate oba oliawo balugulamu. We twogerera mu kaseera kano nga embeera egenda mu maaso yasanyumuko si ya nnaku nnyo newankubadde era tuli mu nnaku naye mulimuko okusanyu. Story y'omukyalo ono olunaku olw'eggulo mwagiwulidde bulungi ye mukyala eyagobebwa mu Lubigi era n'aleetebwa mu kampu eno oluvannyuma lw'okuba nga ne wano we yali yasigaza essuubi wamenyeddwa. Ngera emboozi bwe mwayawulidde abamu ku abo abavuddeyo kubanga bagabirira obuyambi ku bantu abali mu kampu eno mwe muli omwami agenda okuba nga atweyanjulira okwesaako n'omukyala agenda okuba nga oba oliawo anyumizaako honorable ebizibu ebitonotono ebisinga okumunyiga mu kaseera kano era ne honorable kansabe ababuuzeeko mu mbeera y'emu atweyanjulire. Nsaba ombulizeeko ku batulaba abalaba Vic Exclusive mbeebaza era nsanyuse nnyo okuba nammwe. Amanya n'eddoboozi nze Semakula Festus abasinga obungi bampita engineer Semakula Festus balugazeeyo. We nawulidde omulanga gw'abantu bano nakwatibbwako nnyo kubanga njega yennyini era kitalo nnyo kitalo ddala batuze b'omu Kiteezi Lusanja n'ebitundu ebiriraanyeewo abafiiriddwa abantu bammwe bambi tuli wamu nammwe era kinsonga lwaki twesitudde okuva e Lugazi eyo mu bikajjo tugamba katujje tuleetere ku bantu baffe obuyambi obutonotono bwe tunaaba tusobodde era tutuuse naye story yasinze okunkwatako yabadde ya mukyalo ono esooka bena yagambye nti yava gye yali mu Lubigi najja ate yewogomeko wano ate we yatuuka wano ati nawo ne bibeera biralamu ate ng'alina abaana 7 nga ne jjajja waabwe ate mulema. Tugamba ensonga ezo maama w'omukyalo ono jjajja w'abaana bano abato nga naye ate teyeesobola kwegamba nakwatiddwako ne ngamba nedda katusituke tugende tuduukirire ku bantu bano era ensonga lwaki tuli mu kifo kino. Twebaza nnyo media ecoverinze events zonna ezigenze mu maaso era tukkiriza nti buli kimu kigenda kuba bulungi ssebo. Ng'omukyala tannaba kubanga yeebaza bintu bimuleeteddwa kansabe mubuuzeeko maama embeera eri etya kati? Embeera era yannakuwaza wadde nga ofuna essuubi nga banno bakwatiddeko naye ng'era embeera ekyali yannaku kuba oba tolina wolerera baana nga tolina wootandikira era embeera ekyakunakuwaza naye ate woofuna banno ne bavaayo ne bagamba tugenda kukwatiza kuguma. Ekyo nakyo kintu kinene nnyo mu bulamu bw'omuntu kubeera omuntu ku nsi okubeerawo yeetaaga ssuubi so kati ddya essuubi tutandise okulifuna. Okay, honorable mbadde nsaba abantu obanjulire ebyo byoleetedde omukyala bimuyambeko. Bwe twawulidde omulanga gwa mukulu Kayanja Mario Kayanja nabadde naye ku program emu ku Delta
naito nakuba omulanga gutakungula ng'asaba buli muntu kinoomu aleete ku bintu. Njagala okuleeta omufaliso. Baana bange gwe baako nangamba nedda tufuneyo ebintu ebikalo oba oliawo tuleete. Ne tugulayo boxi za kawunga, boxi z'amazzi 3, emiti gya sabbuuni 6, tuleetayo ne kawunga kilo 3. Nga mainly nadde manyi nsobola obikwasa omukyalo ono ebimu ebirala mbiteeke mu tent naye batugambye kubanga sawa zino omukyalo ono alina ekibiina Red Cross yemuhandlinga emuvunaanyizibwako batugamba nedda bina mubiteeke wano ffenna tutwalire wamu naye tugenda kusigala nga tuli ntaki ne maama ono kubanga abaana balaba bato abaana alina 7 mukama yamuwa ezzadde buli omu lyayayanira ye yalimuweesa mikono 2 era tukkiriza ntugenda kusigala nga tuyimirira n'omukyala tujja kusigala nga tumukyekingako n'abantu bonna betunaba tusobodde era tugenda kusigala nga tukuba omulanga ku lw'omwami ono Kayanja yabadde eddoboozi eryasoose era naffe tukkiriza nti naffe katulyongereyo bwe tuba tutambula mu nsi muno tusanga abantu tukola synergies ez'enjawulo era mwami Kayanja is one of the synergies zetukoze nti nange oba oliawo ekyessanyu wekinaaba kigudde ewange nja kuyita mwami Kayanja ajje nawe kinaaba kyannaku era nja kuyita mwami Kayanja ajje kubanga nga tujjeeko ebyobufuzi ebitwawula ye tekiŋŋaanya ate kujja ku lw'omulanga gwe yakubye mu bantu era tukkiriza nti tugenda kusigala nga tutambula ffenna kubanga bano abaana bato bano Bakayanja baana twazannyanga nabo baana bato nnyo lwakubanga we baali bakula ne bagamba baffe katulonde kubo lino naffe nange nenolali naye guno omulanga gw'ekiteezi tugenda kusigala nga tugutambuza tusigale nga tuyambagana ffenna ng'abantu ng'ogyeko differences mu byobufuzi naye waliwo ekitugatta eky'obuntu kijja n'ogamba nedda wano tewaliwo kintu kya byabufuzi tusigale nga tuyamba abantu tukolere abantu. Mwami Kayanja y'omu ku abo osobola okusala n'ojjano y'omu ku abo abasazeewo olunaku olw'eggulo ne basaba Prime Minister Robin Nabbanja ajje asobole okuba nga alondoola buli buyambi bwonna obuweebwa abantu abafunye obuzibu mu kiseera kino. Nsaba ombulizeko kuba tulaba ssebo abandaba mwenna ku mpewo z'omukutu guno ojja tunulako sides awa abandaba mwenna ku mpewo z'omukutu guno erinnya nze Kayanja Moses era sijja kugamba nti nsanyusa okubawuliza oba okubalaba naye olw'ennaku ennyingi munzikirize nkitwalira awo maama ono bonna mubaze muwulira sitoole ye eyasimatuka okufa n'abaana be 7 awo nkugambira nti mukama akola nabadde ku mulanga ku TV jo ne maama okusooka nabadde ne maama Nabbanja neneeyama neŋŋamba nti buli kintu kyonna ekinaba kisakiddwa oba ssente oba kikalu ngenda kukirondola paka ku muntu akola ki asembayo. So wano maama olunaku lwa leero omwami ono omuntu yenna ali eyo alina obuyambi oba oyina kijiiko oba oyina ssente oba oyina ki ngenda kulondoola ekintu ekyo omuntu kyanaaba asindise paka ku muntu asembayo nyini kyalina okifuna. Era maama omwami ono aleese ensawo z'obuwunga kilo 30 n'aleeta amazzi boxi 5 sackets 5 n'aleeterako ne sabbuuni era mbirondodde wali mu Red Cross babirecevinze n'aŋŋamba n'okuŋŋamba nti naawe kennyini abadde alina byakulizavingiddeko ebbali byenjagala akuwe ng'ensi eraba nze ndi kwalaali saagala kuga nti ate byayise mabbali era mwena abatuwuliriza yono omukyala yasabaizine n'abaana be 7 abataafudde era ali wano agamba nti yenna alina obuyambi osobola okuyita n'ojja maama amanya go gwani n'obuuza Nakyanzi Juliet bwatyo bwafaanana era agamba okuza accident bwe yaliwo era wano bamuyita Lubigi omukyalo ono ye yasooka okubeera mu Lubigi ne babagobayo najja eno ne bamugira so kati essaawa zino omukyalo ono yenna ayina nga bw'omulaba bw'ali bwekyo ky'obugagga kyalina lwe lugoye lwe n'abaana be so ebintu mbifunye mwalaali era bitwaliddwa bya kampu eno kakati n'omwami ono yagambye yagala kumulabako separately tewaliwo njagala kujja babulooka mu kintu kino wa buli muntu yeeyagaliza oli agiza okuba enaga nti nze Nakyanzi naye ng'ekituufu takola ki si ye Nakyanzi era maama Nakyanzi y'oyo MP agenda kumulaba boogere mu butongole nga si kamera. Kale honorable katubuuzeeko ku mukyalo ono
ddakiika ng'emu. Bangi ku bantu abalabye story yo olunaku olw'ejjo babadde banbuuza obuyambi babukuwe batya. Nagezezzaako okuassociatinga n'abamu mu mbeera esoboka ne mu mbeera yonna ne ŋŋamba nti kinyuma nnyo nze wano ku Vic Exclusive nkuwa omukisa. Nina options bbiri tuzisalewo wano nga tuwaŋŋana magezi. Nina option esobola okuteeka ennamba y'omukyalo ono ku ssimu direct, ennamba ye y'essimu ku screen direct. Nina ne option ey'okuteekako ennamba endala entongole ey'omukutu guno oba ey'ekitongole wano. Naye wano I think ekitongole kya Red Cross kiyinza obutasobola kuhandolinga nsonga za muntu sekinomu gwe babeera baagala kuyamba. Kati maama tukole tutya? Bwe tuteekako essimu yo ebirungi ebirimu buli kijja direct gy'oli. Bwe tuteekako essimu eza omukutu guno ekirungi ekiriwo tosumbuyibwa because mulimu okufuna ebirungi n'okufuna abakumalirako essimu omuliro buli budde n'abafere. Kati salawo tukole tutya? Kuba wano tuli balambulukufu. Ekituufu kyo mu nsi ffenna twetaaga bwesimbu. Otambula n'obwesimbu obulamu bugwanguyira. Nze kati mmwe muvuddeyo ku lwange. Kati we muba musobola okunkwasaganya munkwasaganye. Kubeera we muba muvuddeyo nsuubira mubeera beesimbu gye ndi. Siina kye nja kugamba nti ate oba banampitamu wano. Kuba era nakati siina kye nnina. Kati musobola okunkwasaganya. Ate era n'abantu abalala abampa obuyambi mbusiima. Naye kati sawa zino ndi nkyali wansi w'ekitongole kya Red Cross. Kituufu. Buli ky'oba olina okumpanga wonoogamba nti mmere, sabbuuni, nabo baba beekengera ate ng'era batuufu kubeera mu nsi muno oluusi tubeeramu n'abalabe be tutamanyi. Oli asobola okuba nga mulabe wange gwe simanyi nandeetera ekintu wano nga zo okunnyamba. Ate obuzibu ne buba nga bugenze mu kitongole ekya Red Cross ekindabirira. So ekintu ekisinga kati ku buyambi bwensinga okwetaaga singa omuntu waba afunyeyo ka mobile money nga kanteereddeko ako nkasiima nnyo kuba ako tekabeeramu kusunsula ko kaba kazze ku ssimu yo direct. Maama n'ekirala nze kye nandibadde nteesa nti yadde kale mwena abatuwuliriza naye ate nga bwolaba eggwanga lino titwagala twerimiti nti yadde kasukaali kaki ne bw'osaba okuzimbira ennyumba bannayuganda we bali abasobola okuzimbira ennyumba. Ekyo kyonsaba mu nsonyiwe twekwate bannayuganda mwenna omulaba omukyalo ono yasooka kuva mu Lusanja nga babamenye nadda mu Lubigi nga bamumenya kati azze mu Kiteezi Katonda yayambye buyambi. So buli munnayuganda yenna ali eyo ne bw'oba olina kapuloti ekyo kyo osobola katusalirako ne twesonda oba ab'amataffaali ab'amabaati aleese eki ne tuzimbira omukyalo ono n'afuna waaseto. Katono nnyo mu bulamu maama katini nnyo. Abantu bangi babadde bambuuza mu story yo omwami nga tetumuwulira aliwa mu mboozi eno. Omwami wange gy'ali era nejjo yaze nannambulako. Sijja kulimba nsi nti siina mwami ng'ate nina abaana ate sisobola muwayira nti yansuulawo tekisoboka. Tubadde bumu mu bulamu buno bwonna era abadde atulabirira bulungi nga famire ye naye ensi eno etaataagana ekufuula atakyalina buvunaanyizibwa eri bantu bo. Ne maasooka kumenya Busega ku lw'Emitiyana abo abantu abaali bakolera awaawo nga ovudde kapaaka y'omu ku mwami wange awo yali akolera ne bamumenya. Ne tutuulanga abafumbo ne twegumya ntugamba kasita tulina emizigo onoogenda n'oyiiya akatono tunaatetenkanyako okulya wano tujjewo school fees. Bwe yajja etambula Nemange ejja emenya ate neetuuka mu Lubigi nayo n'amaka neegamenya n'emizigo gy'abapangisa n'egimenya. Kati awo nga abafumbo nga tulina okwawukana. Eno mu Lusanja gye nadda wa famire ne mama waffe waali buba buko. Kati nga tulina kwawukana awo ye n'afuna abamusuza nanga ate nenzija n'ensula eno mu famire yange. Naye nga tansuuliridde ekyo ekitono ky'abaafunye akireeta ne tutetenkanya kubeera nakati munsanze nkyayimiridde. So singa abatasobodde funayo kawunga ka muwogo kaleeta osanga mwalisanze twafa dda naye tubadde tukyaliwo. Naye lwakuba nti kati emirimu egiba giweddewo nga famire yo nnene oba tokyasobola giwa buyambi bwe waali giwadde. Tusabeyoko ku buyambi bw'engoye mu nnyumba olina kye wavuddeyoko nakyo oba bwoti bw'oli. Tetwataasiza ffe mu nju
obutono bwe twasobodde nga wonoogamba nti otaasa twabadde ku dduka kati ng'ofulumya omutima gugamba kuba twafunye mikwano gyaffe ne tusooka ne tufulumya luuta esooka ne tugitwala we twagiwumuzza twasanze bagiruutinze ekuba omunaku tetya nga tetusigaza kintu twageza okutuuka nga bye mwasoose okufulumya bye baatutte nga muzzeeyo okunona ebirala nti nze mu bulamu bw'ensi buno kantwala olugwera omwana ng'aleke yita bwereere n'ositula ekigugu n'okituusa ali ne muno n'omugamba kati situla essigiri tunaafuna kwe tufumbira twagenza okutuuka basefuriya byonna kati ebyo bye twabadde tutaasizza kati mu bulamu ffe tetwasigaza kintu ewaka wo bamenyeewo essaawa zino tewali kigenda maaso kale nsinzira butereevu ku Mukutu Vic exclusive era nga right now ndi mu Kiteezi Lusanja era tutwala omukisa guno okwongera okuyita obuyambi bwonna obw'ekika kyonna obw'enkula yonna okwongera okulaba nga obulamu bw'omukyalo ono tubukwatako tubukyusa tusobola okusaba omukyalo ono mu kitongole kya Red Cross ne tumuyamba bwe muba nga mulina obuyambi obwawamu ate era naawe alina obuyambi bwonna osobola okubuleeta direct wano ku camp za Red Cross bazitadde wano ku Kiteezi Playground oyambuka Kiteezi mpaka ku police bw'otuuka ku police ojja kuyingirako katini nnyo munda osobola okubuuza oba tosobola kubula si yeyeko omukyala yeetaaga obuyambi wabula tumusoosowazza olw'ennaku gye yayiseemu gye yattotoledde banne na buli omu n'agamba nti oba oliawo ku nnaku gy'alina ey'okusurvivinga ate oba oliawo n'eyoono nsukkulumu mukko oba oliawo ne kuzaaba abalala tujja gamba nti yalina emboozi esinga okubeera ey'ennaku lwa nsonga bangi ku bantu abali mu kifo kino be tutannaba kubanga tufuna emboozi yaabwe mu mbeera emu oba mu mbeera endala naye nga leeta obuyambi ekitongole kya Red Cross kyongera okuba nga kirabirira abantu tetulabirira muntu sekinoomu naye ate ne bw'oba oyagadde okulabirira omuntu sekinoomu nakyo kijja kuba kigattako kinene nnyo ku bulamu bw'abantu ababundabunda abawanjaga mu kaseera kano ng'ate babadde balinako ewaabwe we bawangaalira babadde n'obulamu bwe balivingiramu so embeera mu kaseera kano tuyinza kugamba kimu nti bwetyo bweri Mukama ye yabireese tewali kisobola kukyuka nga tewali maanyige oba nga si maanyige mu kagambo kamu bubiri kiki kyoyagala mu kaseera kano abawuliriza bange kyoyagala bagamba nsooka kubeebaza kuba omuntu ne bw'aba akusabidde essaala aba akubeereddewo omuntu ne bw'aba agambye bugambi bambi Mukama aba akubeereddewo ogw'omukisa oba ogufunye Mukama era aba agenda kukugondezaamu sooka okwebaza abantu bonna abatubeereddewo fenna nga bwe tufunye ebizibu mu lubigi era abantu batubeererangawo ne batusaasira nene era abantu batubeereddewo batusaasidde ne batuwa essuubi nenziramu okusaba obuyambi tusaba buyambi nsaba obuyambi bajja kuyamba omwana tumugye mu musana kale tweyanza nnyo tusinkane kasita twogerezeganya essimu yo njirina kale tweyanza gemwe abatugoberera ku Mukutu Vic exclusive era twebaza okubeera nga tutambulira wamu nammwe mu mbeera yonna eriwo ey'okunyolwa wakati mu kuwanjaga n'amaziga g'abantu ab'enjawulo abafiiriddwa abantu baabwe okusako n'abo abafiiriddwa ebyabwe mu njege eno eyagudde mu kitundu kino era ng'enjege eno yavudde ku kasasiro ne gye buli kati KCCA tenaba kubanga evaayo ne final report kye baliko mu kaseera kano kwe kulaba nga bakola butaweera emirambo gy'abo abakyawagamidde wansi wa kasasiro ono gisobola okubeera nga givaayo so nga ate era mu kiseera kyekimu n'ekitongole ki Red Cross kigezaako nnyo okukola ekisoboka okulaba nga kifacilitatinga ebyetaago by'obulamu bw'omuntu wa bulijjo ali wano mu tenti ate era mu mbeera y'emu security bagezezaako okulaba nga baginywereza ddala amazzi bagainstolinzeewo so embeera nungi esobozesa omuntu yenna okubeerawo wano naye ate era tebagaana muntu yenna kuva wano newankubadde gavumenti eyabatadde wano nga enoonya engeri y'okubateekerateekera abo abakoseddwa abo abayonooneddwako ebyabwe waliwo essuubi ly'okuba nga babakompasetinga n'abo abali mu mitaazi 200 okuva kasasiro ono wakuŋŋaanyizibwa abasenguddwa ne bagira nga babudamiddeko wano basuubirwa okuba nga baliyirirwa baveewaawo babaliloketinge mu kifo ekirala era mu kifo ekyenjawulo so ebisingako kaawo bingi bikyajja mu mawulire gaffe amalala mangi twekuumire wano mweraba